Akabinja kaba Mafia bano kitumalako nako mu maaso kiki kyolengera mu maaso bajjajjaffe abatakaba obusolya bamalako nako Obuganda tumalako nako era katutuusizaawa saako n'obulabe bwe kaakakola bwenkana ki? Ebyo byonna biyinza obutaba bizibu byaffe, biyinza okuba ebizibu by'akabinja ako akaba Mafia. Nkugambye nti operation twagituuma operation Izaka. Kusima luzzi luki? Luzzi lulala. Okay. Kati ebyakabinja bitukwatirako wa? Akabinja kano tekalina kututiisa, tetulina kassaako nnyo. Era gwe kankubuulire nti Izaka bw'amala okusima oluzzi olulala, ate bano abaamugoba bajja waali, kubeera bwe yatuuka eri Katonda yamuweerayo omukisa. Si nnyangu ya kugamba nti nno ekulemberwa gundi beetemaatemamu obubinjabinja. Obumu oyinza obusanga nga bulinga wano we tutudde, obulala n'obusanga nga buli mu makubo bwe buti butambula, obulala n'obusanga mu wooteeri ez'ebbeeyi, obulala n'obusanga mu Bulange mwennyini, obulala n'obusanga mu masinzizo, gundi gurupu ngazi. Nti waabaddewo akabinja kaba Mafia akebadde keetaaga okukuba, akakubiddwa ne kakkiriza nti ddala kawanguddwa. Ani akulira akabinja kaba Mafia ba? Nga bw'omanyi ba Mafia beekwekakweka, naye babeeranga oba tuluyite lusiriŋŋanyi oba kisota kino eky'emitwe ebiri, bw'okitema bw'oti ate kitambula ne kidda eno, bw'okikuba bw'oti ate kitambula ne kikyuka ne kidda kitya. Kakati Mafia eri wano mu Buganda akabinja kaba Mafia bano kitumalako nako mu maaso kiki kyolengera mu maaso bajjajjaffe abatakaba obusolya bamalako nako Obuganda tumalako nako era katutuusizaawa saako n'obulabe bwe kaakakola bwenkana ki? Ebyo byonna biyinza obutaba bizibu byaffe, biyinza okuba ebizibu by'akabinja ako akaba Mafia. Nkugambye nti operation twagituuma operation Izaka. Kusima luzzi luki? Luzzi lulala. Okay. Kati ebyakabinja bitukwatirako wa? Akabinja kano tekalina kututiisa, tetulina kassaako nnyo. Era gwe kankubuulire nti Izaka bw'amala okusima oluzzi olulala, ate bano abaamugoba bajja waali, kubeera bwe yatuuka eri Katonda yamuweerayo omukisa. Uganda ey'enkya. Butereevu nnyo abali ku mukutu, mbaaniriza mukutu ogwa Uganda ey'enkya n'emikutu gyaffe emirala, Somo Kaweesa, Carlton Scovia, Nakamyo oba Carlton's Room, ne Nabs Fiona ne Lutambi Media. Egyo gyonna mu mikutu no gya bannamawulire tussaako obubaka bwe tukkiriza nti mu maaso awo bujja kubaako enjawulo gye buteekawo ku okuzimba ssaako n'okugatta ettoffaali ku ggwanga Uganda ey'enkya. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala mwebale kutugoberera n'okutuwa obubaka obututegeeza. Mbeebaza nnyo olw'obubaka obwo olw'ensonga nti kiraga nti oba mwategedde oba waliwo bye mutaategedde, nammwe ababuuza ebibuuzo. Waliwo vidiyo yasembyeyo ndowooza ebibuuzo bye tujja kujja nayo mu programu enaabeddako mu maaso awo byabadde bya omukulu mu Bwiru Njuki, ajja kubeera ng'abyanukula
so yensonga lwaki mbebaza nnyo obubaka obu feedback oba responses ezo zituwa engeri gye tulina okutambula mu maaso kaawo we tulaga ne tutegeera oba abantu muyiga oba temuyiga oba tulina we tulina okutereza n'okwongeramu oba n'ekyokwongeramu. Ndi ne muziku wa Gabunga ekitange mu birungi ki bwe tugendera okwongera okukubaganya ebirowoozo ssaako n'okuba ttooki mu nsonga za Buganda. Ensonga ekyaliwo ekyagenda mu maaso ekyayogeza ndowooza abali Mengo ssaako n'Obuganda bwonna obwama y'ensonga y'abataka bajjajjaffe abataka b'obusolya abaavaayo ne bagenda ne basinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ensonga zaabwe ekisinga ddala obukulu nga baagala abafunire ettaka we basobola okuzimba woofiisi zaabwe. Yes, kyekikulu mu nsonga ezo. Eyagenda nabo ye Minisita Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Bingi ebyogeddwa naye njagala twongere okubamu ttooki. Charles Peter Mayiga Katikkiro yabyesamba alaga Obuganda tebukimanyi, Beene takimanyi, n'ebirala ebizze biddiringana oluvannyuma lw'ensiikano eno eyabaddewo sabbiiti emu oba emu kitundu gye tukubye amabega. So we tujja okutegerera ebigambo ebizze biyitingana ku mikutu, abazzukulu si basanyufu, ekiwandiiko kye twalabye ekyawandiikiddwa abataka nga basaba baagala okusinkana Ssaabasajja Kabaka bamwanjulire ensonga eno yennyini. Naye nga gwe naamanyi obwakabaka bwa Buganda oba engeri obwakabaka bwa Buganda gye buddukanyizibwamu, abataka banno nno amazima tebalina kusaba busabi nno, ge mazima kunze oba mukulu kitange ajja kumpa buloba nze atabitegeera bulungi. Bwe babeera nga bannannyini bw'oba nga be bannyini bwakabaka okusaba kuba kwaki bw'obeera nga gwe nnyini maka ate lwaki osaba awaka okubeera nga oyogera oba mwogerezeganya. So tugenda kulaba n'ebirala n'ekirala Obuganda bulina kukola ki mu kaseera kano, abazzukulu tukole ki? Mukadde wange nkwaniriza nsaba onnamusize kuba tulaba n'abatugoberera tugende mu maaso ssebo. Okusooka nsooka okwebaza Mukama Katonda olw'akaseera kano katuwadde ne tubeerako eddoboozi ate lyetufulumya eri abantu be. Ayi Mukama Katonda oli wa ttendo tukwebaza olw'ekisa kyo n'obuyinza bwo, era twebaza olw'obukulembeze bwo n'okutuluŋŋamyanga nga oteeka ebigambo ebirungi ku lulimi lwaffe. Ogulumizibwe ayi Mukama Katonda. Njagala okuzzaako okwebaza abateesiteesi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya, management yonna tugyebaza ate olw'okutulaba nga buli kiseera netuwa akadde netuyita tubeereko kye tutuusa ku bantu ba Mukama Katonda. Mwebale Mukama Katonda abateekeko ekisa kye, mweyongere era mugaziwe okusingako wano. Ntwose okulamusa kwange eri baganda bannange bazzukulu ba Buganda mwenna, Abaganda mwenna gye muli, era n'abalabi b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya abagugoberera, nammwe mwenna abakubaganya ebirowoozo mu ngeri ez'enjawulo, eziwabula, ez'emulugunya, ebintu byonna tubiraba, era ekiseera ekituufu bwe kinaaba kituuse tujja kujja nga tugende nga tutaanya mpola mpola. Manya abamu baba balina okwemulugunya nga bintu tebabitegedde bulungi, ebimu biba mu lukolosoofa, naye tusaba tubeere bakkakkamu lwe tujja okusobola okutambula okutuuka obulungi. Abakugu mu mbeera z'abantu batera nnyo okutugamba nti ekyomuwendo ekisinga mu nsi muno bwe busungu, n'olwekyo buli lw'okozesa obusungu we buteetaagisa oba ofiiriddwa ekintu ekyomuwendo kuba oba ojja kutuuka okukinoonya ng'ate wakikozesa mu biteetaagisa. N'olwekyo nsaba bwe tuba tuwuliriza amaloboozi gano tuleme kuteekamu nnyo busungu,
tuleme kuteekamu nnyo kwagala, tuleme kuteekamu nnyo kajanja, wabula tubeere nga tubalansinga lwe tujja okusobola okukuuma obwongo bwaffe nga buliikirizibwa ne mwoyo wa Mukama. Weewaawo ye omukulu mu birunjuki muzzukulu wa Gabunga bangi nno mubeereyo ne muterawo okunnenya nti abaaye gwe bazzukulu ba Gabunga bw'okolagana nabo bokka naye ndowooza ekyo tulina kukyebaliza Dunda Namugereka. Ndowooza ekika kino eky'emmamba sigamba nti ebika ebya naye ekika kino kijjuddemu abantu aboogi ab'obwongo abalaba ensonga ng'ate era bwe zirina okutambula. Ndowooza ab'ebika ebirala munaatusonyiwa naye era tufuna akadde nammwe ne tufuna endowooza zammwe. Naye kitange ntandikire ku nsonga tutandikire ku nsonga y'ebbaluwa ey'abataka gye baavuddeyo nga basaba Beene bamusisinkane bamwanjulire ensonga y'ensisinkano ne kye baggyeeyo. Ensonga nga bwe ngimanyi nga bwe nzize ngoberera Obwakabaka. Tutandikire wano abataka kyandigwanidde okusaba era kiri mu mutima mulungi. N'ekirala ekikolwa eky'ebbaluwa lwaki okusooka kuba lwabagenda lwaki okusooka tebaamusaba okumusisinkana bamutegeeze ku nsisinkano eno lwaki babimwanjulira luvannyuma lwa nsisinkano nga ewedde. Saako ekikolwa okitwala otyo oba okibikulirwa otyo okugamba nti bamwanjulire ensonga y'ettaka eryavudde wa pulezidenti lyabagulidde bali agenda okubagulira yateekateeka okubagulira bateekeko woofiisi zaabwe ssebo. Neeyanziza ekisooka nze nga bwe muwulidde okweyanjulwa kwange, nze ndi muzzukulu wa Gabunga amannya mu birunjuki. Kitegeeza nti waggulu wange waliyo Gabunga ye jjajjaffe omukulu wa Kasolya. N'olwekyo bino bye njogera byange ng'omuntu mu birunjuki omutunuulizi w'ensonga. Saagala bivunaanyizibwe ku jjajjange Gabunga oba ku kika kya Mmamba oba ku bantu balala, naye bibeere nga bivunaanyizibwa ku mu birunjuki. Mu birunjuki mugaziko okusingako abantu abamu bwe bamulaba wano mu kamera nga kasajja katonotono, naye mutunuulizi wa nsonga ate yeekenneenya buli ttondo lya bwino erigwa ku lupapula. N'olwekyo ekiwandiiko ky'abataka bwe nakirabye kyabadde tekiraga nti nno abataka baabadde basaba, wabula olukiiko lwafulumizza ekiwandiiko nga lugezaako okuluŋŋamya ku mbeera eyabaddewo mu Buganda. Emabegako awo waavaayoko abazzukulu abamu ne batandika okugenda nga basasamaza abantu. Kati eyo y'emu ku mbeera eyawaliriza bajjajjaffe abakulu b'ebika bataka b'obusolya okufulumya ekiwandiiko bwe kityo, naye tebabadde tebasaba era ne bategeeza enteekateeka nga bwe zaabadde mu kusasamaza. Ndowooza ekyabafulumisizza ekiwandiiko ekyo walabyeko ensonga ze baabadde boogerako wansi awo nga zikugamba nti olukiiko nga terwetemyemu lusazeewo okwebaza pulezidenti olw'ekirabo ky'ettaka kye yabagulira. Kati lwaki ŋŋambye okusasamaza? Nti wabaddewo abantu abagenda basamwasamwa n'ebigambo nti waliwo abantu abatali bataka abagenda mu State House, waliwo omusajja omu yagala okukola ebintu bye naye ng'abikola ng'abataka, ebintu modulo bw'etyo. Naye ndowooza kati ekiwandiiko ekyazze buli muzzukulu asobola okukitegeera nti enteekateeka eno jjajja we yagibaddemu. Kati okuggyako nga waliwo ekiwandiiko ekirala ekifulumye ne kimenyawo ekyo ekiwandiiko, ndowooza awo njuki wajja okgenda okuweebwa judgment nti naye ebigambo bye yali ayogera byali bya kasalo, yali
teyeekennenyeza na kukuba ttooki awo we yali ateekeddwa okusinziira okubaako ky'ayogera. N'olwekyo bwento bwe nnyinza okunnyonnyola ku kiwandiiko nti kyali tekisaba, kyali kiruŋŋamya buluŋŋamya Obuganda n'abazzukulu. Ate ekyokugamba kuba ekimu ku ebyo ebisemberayo oba ekisembe sinakino ekisembayo ddala kuba ndoza kiri kweri, naye ekyokugamba nti okumwanjulira ettaka oba ettaka eryawaweereddwa president. Okay, nga bwe nakutegeeza mu pulogulaamu eyise nti abataka be bannannyini lukiiko lw'abataka. Kati abataka balonda ssentebe waabwe Ssaabataka. Kakati mu ngeri zaabwe ng'abataka basobola okuba nga bwe banaatuula Ssaabataka nga waali bajja mutegeeza ku ebyo bye batuuseeko mu bbanga lye babadde nga tebali naye ssebo. Kuba ye alina obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa bwa mirundi ebiri. Ye akubiriza olukiiko lw'abataka nga Ssaabataka, ate yakola nga Kabaka wa Buganda ssebo. Kakati alina emirimu egyo gya mirundi ebiri era egy'ebitongole eby'enjawulo. Ntayinza okwebuuza lwaki ebiwa okugenda okusisinkana president tetwafuna kiwandiiko kyonna. Ekyo tekireetawo ebibuuzo ebyeyoleka oba ebingi mu bazzukulu ne beebuuza okugenda tewaaliwo okuluŋŋamya oba kukola kutya nti tumaze kusitula maloboozi olwo ne mulyoka mutwanukula. Bajjajjaffe simanyi abazzukulu baakitutte bubi, bajjajja be bayinza okubeera nga ebimu ndowooza ebitaagobereddwa bulungi abazzukulu kubeera nga bakkakana kuva ku lunaku olusooka. Amaloboozi nga bagasitulira ani? Manyi mwegenderezanga ebigambo nga mubyogera. Kati bw'ogamba nti nno twamaze kusitula maloboozi, mmwe baani? Abazzukulu nga mugasitulira baani? nga tugasitulira bajjajja be tulaba nga bayinza okubeera nga bakoze ekintu kye tutaategeddeko, kye tutaategeera na mulamwa mutuufu emiramwa gyakyo kwe gyesigamye. Kale eyo tuveeyo, naye ebibuuzo byange bigamba mmwe baani abasitula amaloboozi era mugasitulira baani? Nkiwa nti ekyo abazzukulu abasinga bajja kitegeera. Naye naddala wano mu Buganda waliwo nnyo amadiini ery'Obusiraamu, ery'Obukatuliki n'ery'Obukristaayo, era pasenteegi esinga mu bazzukulu b'abataka esoma nnyo ekitabo ekyo nze kyempita eky'amagezi ekya Bayibuli. Naye mu Bayibuli eri mu lubereberye mulimu omuntu gwe bayita Yusufu. Yusufu yafuna ekirooto oba ebirooto nga ebirooto bye bigamba bwe yagoloka n'agamba nti ndoose ekirooto nga tusibye ebinywa, naye nga ebinywa byammwe bifukaamiridde ebyange, bifukaamiridde ekyange. Kati bwe baagenda okuvvuunula ekirooto nga kitegeeza nti Yusufu yali agenda kufuga baganda be, n'addamu n'aloota ekirooto ekyokubiri nga nakyo kigamba nti Yusufu yali agenda kubeera mufuzi oba mukulembeze wa kitaawe oba wa bakadde be ne baganda be. Ekintu ekyo kyakwasa baganda be ensaalwa, era kye baakolera Yusufu kwali kuteekateeka kumutta. Bwe yagenda ne bamukwata ne bamusuula mu bunnya bw'empolo mu bunnya paka lwe baafuna abasuubuzi ne bamukwata ne bamutunda. Abasuubuzi ne bamutwala ne bamuguza Abamisiri. Kati Yusufu n'abeera mu Misiri
n'akolera eyo ebintu, n'afunira eyo ebizibu, n'abonaabonera eyo, nga baganda be bano abaamutunda bali buki bulungi beeyagala. Naye lumu enjala yagwa e Kanani, taata we Yakobo gye yali ne baganda be. Paka Yakobo lwe yagamba bannange, gundi Yusufu bw'abeera mu Misiri, Falaawo n'afuna ekirooto, Abamisiri ne kibalema okutaputa. Bannabbi ba Misiri, abafumu ba Misiri n'abagezigezi, ekirooto kya Falaawo ne kibalema okukola ki? Okutaputa. Naye waaliwo omusibe gwe baali baasiba ne Yusufu mu kkomera, sigenda nnyo mu details. N'abaganda naye waliwo omusajja bwe twali mu kkomera yatulagula, n'alagula munnange nti bagenda mutta, n'alagula nze nti bagenda kunziza ku muki? Ku mulimu. Falaawo n'agamba mugende mumuleete. Bwe baleeta Yusufu n'alagula Falaawo n'amugamba nti ekirooto kye waloose kitegeeza nti wagenda kubeerawo emyaka 7 egy'ekyengera, ate wabeerewo emyaka 7 egy'enjala. N'olwekyo ekyo kyekirooto kye kitegeeza. Kati Falaawo wa Misiri olw'okuba yali atunuulidde mu bantu be nga temuli alina kwolesebwa, kyeyava akwata Yusufu n'amuwa okubeera katikkiro wa Misiri. Kati Yusufu bw'abeera katikkiro wa Misiri, yalagira Abamisiri ne balimanya emmere n'agiteeka mu mawanika bye tuyita ebyagi. Kati emmere eyo emyaka 7 bwe gyaggwako, emyaka 7 egy'enjala ne gitandika, ensi yonna yagenda mu Misiri okugula ki? Okugula emmere. Naye bwe baba bagenda n'abaana ba Yakobo, kitaabwe n'abatuma bajje mu Misiri bagule ki? Naye nga tebalootangako nti gye bagenda yeeyo gye baatunda muganda waabwe, era nga tebamanyi nti muganda waabwe ye katikkiro wa Misiri. Bagenda okutuuka nga Yusufu yali mu mitambo gy'eggwanga lyaki? Lya Misiri. Naye waliwo ekikulu ennyo, Yusufu bwe yabeeyoleka bonna baatya ne bagamba ndowooza agenda tutta. Naye Yusufu n'abagamba ekigambo kimu, n'abagamba temwenyiigira era temutya lw'ekyo kye mwakola. Ekyo Katonda ye yakikola ankulembezese mmwe nsobole okubafuula abalamu, kuba singa sajja eno mmwe mwalifiiridde e Kanani. Kakati abataka abagenze wa pulezidenti, ekyo kye kifaananyi kye mbalabiramu nti Abaganda bafaanana ne baganda ba Yusufu abaamutunda, nga tebamanyi kirooto ky'abaana abagenda wa pulezidenti kiki kyekitegeeza. Tebakitaputa, tebakola ki, wabula bagamba bugambi sekalootera baabo leero tunaabatta, basekalootera baabo leero tunaababoola. Ebyo Abaganda bye babaddemu. Kaakati ne wabaawo n'abo abalina emitima egy'ekko abaatuuka okugamba tuteekwa obajja ku bukulu bw'ebika, tuteekwa obavunaana. Abo be balinga bali abaali baganda ba Yusufu abaasalawo tumutte. Okiraba? Kati bwengeraageranya situation eno ku bajjajja abataka b'obusolya nammwe bazzukulu baabwe, ebibuuzo by'ombuuza ekyo kye bitegeeza ti eggwanga lyonna liteekwa okubeerako aboolesebwa. Yusufu newankubadde yabuulira baganda be nti ebinywa byammwe bibadde bifukaamiridde ekyange, ate kyabakwasa obuki? Kati n'abataka bwe baaligambye abantu banaye tugenda kukola bwe bati, era baalikwatiddwa obuki? Obujja. Ne bwe baamanya beefuula abatamanyi, ne batandika okujja okwogera ebigambo ebyakasalo mu bantu. Twabiyise ki? Okusasamaza.
oli n'asinzira gy'asinzidde n'asasamaza, n'ono n'asinzira gy'asinzidde n'asasamaza. Kakati bajjajja kwe kujja ne baluŋŋamya abazzukulu mu mbeera bw'etyo. Naye ekyokubiri ekiri mu kiwandiiko ky'abajjajja ekyabadde mu lukiiko lwabwe okugamba nti nno abataka ba Buganda nga tebeetemyemu oba nga bali wamu, baniriza ekirabo pulezidenti kiyabakoze eki kiyabawadde. Nze nkitaputamu ebintu bibiri nti eyo ye yabadde ntikko y'operation Isaac. Kuba wabaddewo operation Isaac ebadde etambula. Isaac tulina mu Bayibuli omwo omusajja gwe bayita Isaaka yatuuka ekiseera n'agenda ewantu, naye ewantu awo nga waliwo Abafirisuuti ngabo b'owulidde abaabadde basasamaza. Kaakati awo bwe baagenze, Isaaka we yagenda zaali nzizi za Ibulayimu, n'azeerula. Abafirisuuti abo ne bamugamba, bwe kaakati wajja kutunyigiriza, olina mugagga nnyo, fe tuviire. Isaaka n'atambula ne yeeyongerayo, n'ayerula enzizi endala, nazo bwe yazeerula ate ne baganda be nabo ne bamutabukira. Nga wano vaawo, zino enzizi zaffe. Kati kyeyava yeeyongerayo n'abantu be n'asima oluzzi oluki olulala. Kati oluzzi olwo olulala bwe lwalabika nga lwa mazzi malamu, Isaaka n'agamba kale wano wenja okubeera era we wagenda okutandikira enkulaakulana yange n'okubeerawo kw'abantu bange. N'olwekyo Isaaka n'asima oluzzi olupya kwe yatandikira okuyamba abantu be n'okukulaakulanya oba n'okukulaakulana, kuba yali mulunzi, yali muki. Kati n'agenda nga yeeyongera nga oluzzi olwo teruliiko nkaayana. Kakati yo operation eyafundikiddwa n'ekiwandiiko kye twafunye okuva mu lukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya nti waabaddewo akabinja k'aba Mafia akebadde keetaaga okukuba, akakubiddwa ne kakkiriza nti ddala kawanguddwa. Ani akulira akabinja k'aba Mafia ba? Nga bw'omanyi ba Mafia beekwekakweka, naye babeeranga oba tuluyite lusiriŋŋanyi oba kisota kino eky'emitwe ebiri, bw'okitema bw'oti ate kitambula ne kidda eno, bw'okikuba bw'oti ate kitambula ne kikyuka ne kidda kitya. Kakati Mafia eri wano mu Buganda okujjako ng'oli mugezigezi, si nnyangu ya kugamba nti nno ekulemberwa gundi, beetemaatemamu obubinjabinja. Obumu oyinza obusanga nga bulinga wano we tutudde, obulala n'obusanga nga buli mu makubo bwe buti butambula, obulala n'obusanga mu wooteeri ez'ebbeeyi, obulala n'obusanga mu Bulange mwennyini, obulala n'obusanga mu masinzizo, gundi gurupu ngazi. Bw'ogamba nti waliwo akabinja k'aba Mafia akakubiddwa, olaga nti olina obukakafu era kyandibanga olina bwino nti kuba okyogera olina w'okisimbuliza nti akabinja kakubiddwa. Nkumanyi ng'omusajja oba kitanga atayogera bintu nga tobiinaako bwino. Akabinja kaneeno kasirise, kapulaaninga, kazzaako oba kalimu ku strategizinga, kuba kati waliwo ky'oyinza okugamba nti obukakamu. Simanyi oba akabinja ke kabadde mu lukiiko ne kasitula eddoboozi. Yemu ku oba kye kitundutundu ku bumu ku bubinja obwo bw'aba Mafia.
waliwo ba Mafia abanene abatalabika abalinga empisi oba empologoma ngabo balina gye ebisenge bye bekukumyemu bwe bati bebaduumira abo nabo ba Mafia gye bali naye bakakkanye bategedde nti mu Buganda olwaleero omuliro gye guli kakati era wabadde batandise okukukuta simanya tutaddewo obukiiko naye nga bwe nakugamba nti Bayibuli mu Zabbuli 11 olunyiriri olwokusatu lugamba nti emisingi bwe ginyeenya abatuukirivu bayinza kukola ki? Emisingi gy'obwakabaka bwe ginyeenya, emisingi gy'obwakabaka bwa Buganda bwe ginyeenya, ab'ebitiibwa mu bwakabaka obwo basobola kukola ki? Kuba kati abataka baavuddeyo n'ekiwandiiko. Kati twagala akakiiko konna okuggyako ng'oli yeekweka bwekwesi wano kati tulina akakiiko tutwalire time naye nkakasa nti emizindaalo gyamaze okuvaako. Akabinja k'aba Mafia bano kitumalako nako mu maaso kiki kyolengera mu maaso bajjajjaffe abataka b'obusolya bamalako nako Obuganda tumalako nako era katutuusizaawa saako n'obulabe bwe kaakakola bwenkana ki? Ebyo byonna biyinza obutaba bizibu byaffe, biyinza okuba ebizibu by'akabinja ako akaba Mafia. Nkugambye nti operation twagituuma operation Isaac. Kusima luzzi luki? Luzzi lulala. Kati ebyakabinja bitukwatirako wa? Akabinja kano tekalina kututiisa, tetulina kassaako nnyo. Era bwe kankubuulire nti Isaac bw'amala okusima oluzzi olulala ate bano abaamugoba bajja waali kubeera bwe yatuuka eri Katonda yamuweerayo omukisa n'ayongera okukulaakulana. Kaakati ate bano bamulya nnimire ate era eri waabalema ne bajja ne basisinkana Isaac nga tubadde twagala tutabagane naawe tuddemu tukolere waki wamu otuguze ku by'obugagga byo naffe tunaabeera bantu baabawulize. Bali Abafirisuuti bajja eri Isaaka abayambe bakolagane naki naye ng'eri baamugoba buki bugobi. Kati mmanyi nti kano akabinja kamulya nnimire bwe kanaamala okulya bino bye kabadde kavaabiira ne bigwako kajja kujja gye baali bajajja. Okay, mu maaso okiraba nga akabinja kano kagenda kukomekkereza nga kavunnamye wansi nga kakkakkanye wansi ddala. Ko nkugambye kaawedde, ko kaawedde, ko ke kateekwa okwesootinga. Buli kye kabadde kalowooza nti kasibyewo kyakutuse. Kaseera Obuganda okufuna ku ssanyu oba Abaganda okufuna ku ssanyu ng'akabinja kano kapondoose. Abaganda balina kukola nnyo nga bali ne bajjajjaabwe. Bwe banaaba bategedde ekirooto kya Yusufu gwe balina mu Buganda kijja bayamba nti Yusufu bw'abeera e Misiri baatuuka ne basenguka e Kanani baganda be Yakobo ne baganda be ne bagendera ddala wa e Misiri. Era Yusufu n'agamba Falaawo ono ye kitange bano be baganda bange. Falaawo n'agamba banoonyeze ekitundu mu bwakabaka buno bwe bakola ki bwe babeera olw'okuba nti nno yali Katonda amuwadde ekisa ng'amutaddeko omukono gwe. Yusufu n'atwala taata we ne baganda be e Gesemu. Okiwulira?
ne babeera eyo nga ye wali wasinga obugimu ye wali omuddo gw'ente. Kakati Mafia bwe ogireka nekola ebyayo. Mafia eno tekkaanye era tekwatagana n'Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Kuba waaki kuba yakulaga ndowooza ye kya alinga alaga nti ayagala okulaba Obuganda obukulaakulana wadde nga abalala bo bakiraba nti yaaliwo era bamutwala part of the Mafia. Nabbosa muzzukulu w'abajjajja, muzzukulu munnaffe, muzzukulu w'abataka b'obusolya. Naye mu kifaananyi ndowooza kyenyiza okuwa ekituufu nti Nabbosa mutwale ng'Abayisimayira abaagula Yusufu. Kati Abayisimayira abaagula Yusufu tubatwale nti baali babi oba baali balungi? Okuba nti basanze omwana ne babagamba wuuyo tumutunda ne bamugula. Baali babi eri Yusufu oba baali balungi okugula omwana bamutwale? Naye Katonda ezo ziba nteekateeka za Katonda. Bw'abanga ye alina kyakola. Yusufu kyeyava agamba baganda be, temutya, temwesalira musango, wabula kino Katonda ye yakikola okunkulembezesa mmwe mulyoke mubeere abaki? Abalamu. Kati Nabbosa okuwerekera bajjajja kuba n'ekyo ndowooza tukitereeze. Okubatwala okubawerekera. Anti toyagala kukkiriza olimu obwattoma obwamugambisa. Yesu bwe baba bakomeredde njagala nkwateko mu biwundu byo. Abakulembera ngaani? Okubawerekera. Abawerekera ngaani? Ng'omuzzukulu. Ng'omuzzukulu. Kati njogera ngaani? Oyogera ng'omuzzukulu. Njogera ku ki? Ku nsonga z'abazzukulu. Z'abataka. Bajjajjange. Lwaki nzoogerako? Kuba waligambye naligenze wagabunga ye yalyogedde ku bino. Naye toli siteeke ya gabunga. Naye ate gabunga alina bazzukulu be abatunuulira ensonga. Kwe kulaba nga olabye enjuki n'Omuganda ye twogere ku bino. Bantu bagamba ebiri mu nkuba aba gali mu kubugalaga Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo alinga in brackets oba mu bukomera eyakutudde eddiiro eyatemye eddiiro etwala abataka bano eri si kubawerekera buwerekezi yabasitula nti bane mujje waliwo ekikola kyo babe bamusomera mu ddiiro komekeza nga awo tuyitawo ndeza kisukka kukwerekera kitange. Nkugambye nti operation ebadde etambula eyakubye Mafia ye Mengo tugiyita operation Isaac. Kati gwe buuza operation eno yatandika ddi, ani yagituuma, ebadde ekola ki? Ogenda kumbuulira olwaleero. Ba strategist baayo be baliwa? Nenkuwa ekyafaayo ekiri spiritual eky'olukolosoofa. Nenkugamba nti Yusufu yatwalibwa e Misiri alokole kitaawe ne baganda be. Kakati gwe kyogamba nti Abayisimayira baakola ddiiru. Abayisimayira abatwala Yusufu e Misiri baakola ddiiru. Abo bandi banga baawukana ebya Uganda buli kimu kya ddiiru mukadde wange. Ddiiru mpitirivu mu Uganda. Era si kipya gy'oli. Gwe okulaba kwo kwekwo okumpi. Naye kye njagadde okukubira mu ttooki. Njagadde nnyo otegeere ekintu kino. Ebiri ebuziba waabyo tugezeeko okubisembeza abazzukulu babitegeere. Nenkubuuza Abayisimayira
ne Faraawo oba nono omusajja omusirikale wa Faraawo Potifoli baali bakoze ddiiru nti genda otunoonyeza akalenzi ka Yusufu ako Katonda ke yateekako omukisa okatuleetere. Baali bagikola? Naye Faraawo yeekanga bwekanzi nga bamugamba nti n'omusajja Yusufu ali mu kkomera aliko okutegeera okwaki okw'amaanyi. N'agamba bamuleete. Era olwamutuusa mu maaso ga Faraawo yakola bukozi ekintu kimu nti gwe katikkiro wa Misiri. N'akulembera abaki? Abamisiri. Abamisiri be yakulembera nga balinga bw'olaba olwaleero Abaganda oba bw'olaba eyo Mafia ebaddewo nga balina ettaka, balina ente, balina embuzi, naye enjala bwe yaluma Abamisiri enjala bwe yaluma Abamisiri baakwata buli kintu ne bakitwala ewa Yusufu. Operation Isaac etandika sente ne zibaggwako ne bawaayo ente ne zibaggwako. Yusufu n'agamba buli omu kati aleete ettaka lyakola ki lyalina aliweeyo tumuwe emmere. Abamisiri ne bakwata ettaka lyabwe ne baliwaayo babawe eki emmere. Okitegeera ekyo? Kakati kyenkubuuzizza Abayisimayira baali bakoze ddiiru ne Faraawo. Gwe kyoyagala okuteeka mu bwongo obwo Nabbosa yakola ddiiru, Nabbosa yakola ddiiru, Nabbosa yakola ddiiru. Nabbosa Muyisimayira gwe baaguza Yusufu. ensonga abantu oba abazzukulu eboogeza bwe batyo oba lwaki boogera bwe batyo. Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo emabegako eri bannayuganda babadde bamutwalira mu kifaananyi ekyokubeera nga ekisookera ddala wa kitiibwa Mengo alina ebintu eby'enkizo byakolaganye oba byakoze byataddewo okuweereza obwakabaka bwa Buganda. Ekyokubiri abadde mu kibiina kya Forum for Democratic Change ku side y'ebyobukulembeze oba ebyobufuzi nga gyazannyira ebyobufuzi bye. Bwe yasala eddiiro okwegatta ku gavumenti enfuzi eriwo n'ava mu bazzukulu kye bandowoozezza obukulembeze obwa Ssaabasajja Kabaka ne yeegatta mu bufuzi obuli bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne bakkiriza abenje ebyayogero ne balaba nga alinga ekisooka alidde olukwe mu kibiina kya FDC n'emirimu gy'abadde aweereza Obuganda. Kitolooza nti abazzukulu batuufu okugamba nti ono naye y'omu ku ddiira akutta abataka n'abatwala eri omufuzi okumujja eri omukulembeze. Operation Isaac yatandikira mabega. Era ndowooza ku mulembe gwali gwa Katikkiro Jebbi Walusimbi we bakolera Bataka Trust. Kati Bataka Trust bye bimu ku bitambula bajajja mwe bayise okutuuka ewaani ewa Pulezidenti olw'enteekateeka zaabwe. Kakati ebyo byebyo Nabbosa byalinamu omukono. Nabbosa ebyo babadde babikolera abadde nabo batuula ne baloota tubeereko kye tukola, tukole omukago tuve mu bataka okulowooza buli omu okulowooza kinnakimu, wabula tukole omukago ogutugatta ng'ebika byaki bya Buganda. Nga bw'owulira G7, bw'owulira UN, bw'owulira zino zi BRIC, gwe olowooza China lwaki yali yagadde okwegatta ne South Africa ne Russia? China amaanyi gaye galina, Russia amaanyi gaye galina, ate ka South Africa tekalina na bwe kali. Lwaki baali agadde okwegatta mu BRICS?
Lwaki olowooza nti Abaganda bo temuli balina magezi gasobola kulowooza kusukkako wano we tuli ne balengerako ewala eri. Kakati kyekugamba nti operation eno evudde wala ng'erina enteekateeka zaayo, neenoonya ba strategist abasobola okukola ebigitwala mu maaso nga bw'olaba zi BRICS bwe zizze. Naye luli abantu bonna babadde beetooloolera ku Amerika. Kati olowooza bwe kiri? Emabegako twakola program eyaliko olutalo mu Lubiri. Ebigambo by'ayogera ku Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo abasinga byakiikirira ebirowoozo n'endaba y'ebintu y'Abannayuganda n'Abaganda abasinga. Essaawa eno olowooza tebaakwewunye nga balabanga alaga nti ekya Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kwerekera abataka kyoyita okuwerekera nze kyempita okubatwala n'abasitula n'abatwala ew'omufuzi. Olowooza tewabaawo okwekuba enkyukira okwetema engalike mu bigambo byasobola okwogera n'otuwa track record ya Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo bw'abeera nga yawerekedde tusuubire ki? Naalibadde nsooka kwetonda nti luli nali njogera bya buki bya bulimba. Naye bwe mba seetonze kitegeeza bye nayogera biri ku ntambi nkyabiyimirirako nembinywererako nga bwe nabyogera ddi luli. Emabegako twakola program nenkugamba bajjajja baagenda mu State House naye omuggo omubi gukwasa ku ki? Kunkanaga. Si tekyalietaagisiza enkanaga ogimanyi? Enkanaga guba muti nga gwajjula amaggwa. Abamanyi olukindukindu mumanyi amaggwa ago agabeera ku luki? Kati n'amaggwa g'enkanaga bwe gato bwe lito bwe likola ki? Bwe liba. So omuggo omubi. Naye oli bw'atuukira okugamba nti kankwate ku nkanaga eno nziguke eri, ekiba kimugoba eno kiba kyaki? Kiba ky'amaanyi, kiba kinene. Kiba ky'amaanyi. N'agamba kankole ki? Kankwate ku nkanaga. Era bwe mbadde njogera nkugambye nti Ssebuggwawo kamutwale nga Abayisimayira. Ne nkubuuza Abayisimayira baali mu ddiiru okugula Yusufu, baali badiirinze ne Falaawo, ne batwala Yusufu ne bamutunda ne beetambulira ne bakola ki? Ne bagenda. Naye enjala bw'emala okutuusa kitaawe ne baganda be n'abagamba temwenyiigira mmwe abankolako obulabe, wabula Mukama Katonda eno ye yali enteekateeka ye, abankulembezese kye yali yaloota ne kikola ki? Ne kituukirira. Nti Katonda singa teyanteekako mukono gwe, mmwe n'okunzita mwali mwagala kunkola ki? Kati bwe munaalaba bajjajja kye bagenda okukola, oba mmwe kye muliraba n'abaana bammwe oluvannyuma lw'ebiseera, mugenda kugamba abasajja bano nga baaloota ekirooto kyali kinene. Naye kakati abamu baagala na kubatta, abamu babagamba n'obagamba tubabodde. Naye nga bw'obuuza aboola omuntu ne waatandikira wakubula. Ekiwulira? Ndowooza kati Abaganda basobola okumanya Abayudaaya baali basobola okunoonya Isimayira babeebaze. Kuba singa temwagula mwana ono ne mumuleeta wano, ffenna twalifudde. Amagana gaffe gaalifudde. Baali basobola okumunoonya bamwebaze.
naye ebyo Katonda bw'aba alina by'akola ebyo bibaawo. Bw'omala okwolesebwa obuulira abantu ne bategeera ebibi bibaawo, oba obukulembeze buba n'enzida bbiri, buba n'ebibi n'ebiki n'ebirungi. Wandaba nga twogera mu pulogulaamu nnyingi, naye bajjajjaffe kye baateranga okuyimba nti Kaggwa yalaayira nti ekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka ensi eri kankana, omwana omuto aliyita nnyina omukulu n'ayita engozi emu zaali bbiri okuzaala akaliga. Gwe wali wano ensonga y'abataka negwa muki? Bw'olaba naliyakitinga ntya? Walina obukakamu ng'olaga nti yessaawa yeeno ekifaananyi kye wandaga nga olinga alaga nti kekana akaseera ke tubadde tulindiridde. Ekisooka nasooka okumanya baani bengenda okwogerako. Gwe musingi kwe tukola ki? Kwe tulambulira. Kati sisobola kutenda bulungi bwa kizimbe, mabaati, bisenge bikirimu, ng'omusingi gukola ki? Gwonooneka. N'olwekyo obuvunaanyizibwa bwange kulaba ng'omusingi ngutereeza. Omusingi tugutereeza bwe tuti? Era ekyali kyetaagisa okukola kutereeza muki? Musingi oyo ataakitegeera agenda kukitegeera luli ngaze okunona emmere, ng'abaatunda Yusufu bwe baagenda mu Misiri okunona ki? Ne bategeera nti omuntu gwe tugulako emmere ye Yusufu gwe twakola ki? Bwe twatunda. Bajjajjaffe mu nsisinkano eno baggyayo ekisukka ku ttaka. Kyekiriwa? Nkugambye nti Mafia yakubiddwa. Ani akozesa Mafia? Mafia yakubiddwa. Ne nkugamba Mafia ngazi. Kati gwe bw'otunuulira Mafia oyinza ogirabira wano, naye Mafia eri Vatican, eri mu Buckingham Palace, wonna Mafia ekola ki? Weeri. Eyawana ani agikulira? Ndaba nga gye baagenze. Agikulira ali Buckingham Palace. Ye King Charles. Bano gye baagenze gye baddukidde bw'oŋŋamba nti eri Buckingham agamaanyi gaba mayitirivu, tugende Vatican gaba mayitirivu. Bano eno just ababadde wa president nti oyimye ku grounds kino ogamba nti nywedde eno Mafia ewedde. Yusufu yayimirira mu ggulu okuyamba baganda be. Yusufu yayimirira mu ggulu okutaasa baganda be enjala be yali eruma. Yayimirira wani? Kidemu. Yayimirira wa Falaawo. Falaawo n'amugamba gwe katikkiro wa Misiri. Yusufu nga katikkiro wa Misiri n'agamba Abamisiri mulime emmere, ate buli omu bwannyuka aleete ekkiro 10 ewange nziteeke mu ggwanika. Sagala twogere nnyo ku bye tutaalabako, bino tubirabako bingi bye tuzze tulaba bino. Ebyafaayo ebyo saabirabako, saalaba kintu kyonna kubikkiririzaamu nnyo. obeeranga n'abasajja abagezigezi ndowooza kiri mu Bayibuli mu ngero nti tegeeranga olugero n'ekifaananyi omanye ng'ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Kakati oyogera n'enjuki omugamba ebyengero simanye ebyebyafaayo, bw'onooba toyagala kumanya ojja kubanga bano bagundi bano bagundi bano bambweyo tamukume ababadde bagenda basasamaza ensi, kuba ekyabakozesezza ebyo butamanya byafaayo.
ate ne batayagala kubuulirirwa bamanye. Kyova olaba nga babadde bagenda baasamayasama mu nsi. Tugende ku byafaayo ebyawano ebya Uganda gye baalaze obwakabaka abwagala tabwagala. Falawo yali ayagala Abamisiri. Njega tudde mu byafaayo mu context, tukiteeke mu context ye Uganda. Omukulu azze ayogera nti fenga abaganda, we shall crush them, what and what. Ye gye bagenze omutima n'omwoyo, gye baddukidde ddala ekituufu omwoyo gwegwo ogutuukiridde ogugenda okubataasa oba naye kwongera kukwatagana Buckingham Palace kubanyweza na kunyweza Mafia kuba naye tukize tugaane Mafia naye mukozesa. Gye buvuddeko nga yakatuuzibwa ku Namulondo King Charles. President Museveni nga tannagenda mu America yasookera Bungereza. Kaakati bw'oŋŋamba nti ono bano gye baalaze kukuba simanyi Mafia ng'ono nennyini gye baalaze eri naye Mafia gy'alaze Mafia omukulu nga naye bassa kimu. Nkitoola nti tuli mu kwoza ne twanika mu ttaka. Anyway ekyo siina bwenyinza kukitaggulula kukituusa ku ddaala ly'oyagala kukinteekamu. Ekuba bwe tuba tugamba nti Mafia yakubiddwa nga Mafia ongambye eri Buckingham myaka teginnawera 32 omukulu yagenze Bungereza era inga bwe guzze guba Bungereza assa nayo bw'ati era mu baakuba baakola kyakuba Amerika kwati naye Bungereza Mafia eri Buckingham ayina essawa amutwalira Aba-Amerika wali abakuba nze kyendaba bw'oŋŋamba nti bajjajjaffe abataka bagenze ew'omufuzi ono azze ayogerera ng'akulaga nti omwoyo n'omutima gwa Buganda si gwe guli awo ogutebenkedde ogw'amaanyi nti nga kyayogera kyategeeza ayogera kino leero nga ate ategeeza kirala. Sisuubira nti bajjajjaffe gye baalaze yeri ekyokuddibwamu ba solution wadde ebizibu nange ebimanyiwa ebiri ng'omuzzukulu abataka bamaze ebbanga tebalaba beene ebbanga liwerera ddala lyemmanyi n'ebizze njogera nabo naye ekyokuddibwamu bwe tugenda okukuba Mafia eno ne tugenda ewoono kunze ng'omuzzukulu ndabanga golabanga naye nze eri gy'ogamba bagenzeeyo kusaba kufuna ttaka era libaakoze eki lye baafunye ne bagendayo okwogera ku bya administrator general ebyo manyi bye byabatuttewa eyo ekuba twakyogerako ne programu yaffe. Yes. Naye nkugambye nti enteekateeka za operation zibaddewo zibadde zitambula era zikyamalirizibwa. Essaawa yonna agali mu kyempulira twabadde tukyalinze emyaka 10 egya Mukuumaddamula tukyalinze okulaba oba contract ye oba beene asiima nate okumwongera ekisanja kirawo okumwongerako obudde. Operation eno weenaggwera Mukuumaddamula Mukwataddamula nga Charles Peter Mayiga enaaba emulekawa kuba sisobola kukimenyawo ku byempulidde nti tali omu kuba Mafia. Ankubuulidde nti operation Isaac ebadde yakusima luzzi luki lulala. Bw'okibuulira otegeera ki? Isaaka yava awaali Abafirisuuti awaali enzizi za Ibulayimu bwe baamugobawo yakola ki? N'agenda n'ayerula enzizi endala ne baganda be ne bazimukola ki? Ne bazikaayanira n'azireka n'agenda asima oluzzi oluki we yafuna emiki. Kakati operation ebadde yakusima luzzi lulala. Katulinde tulabe oba simanya amaze emyaka 10 kyayinza okuba kyayambyeko kwe kutuukiriza ebirubirwa bya operation ey'okusima oluzzi Isaaka okusima oluzzi oluki. Operation yakuba ba Mafia kutereza Buganda kusima luzzi lulala.
njagala okumanya oluzzi terugenda kubaako nkaayana. Olwo olugaa kati luno oluzzi tulukaayanira, kati luno oluzzi tulukaayanira, luno oluzzi tulukaayanira, luli terugenda kubaako ki? Nga tuli mu operation eno omukulu oli atugulidde ettaka tuzze tubiraba babishopu baawe emmotoka, abasiraamu baawe emmotoka, amakanisa gazimbye n'abasuubiza obuwumbi 2 asooka n'abaako 8 mutambulire ku ntoli ze mugendere mu nkwawa ze mubeere nga muli ku peesi y'emu naye si gye tulaga kubye tuzze tulako nze kuba njogera kyendabyeko era ebitaputa bubi era abo bwe bagendayo ettaka lino sikanye bali ababadde bomenyedde bonna bwe bagendayo bwe babadde babawa mubadde mukaayana abo bonna bomenyedde buli babadde bagendayo ne babawa mubadde mukaayana saga bageraganya ku bajjajjaffe mubadde muyomba abo tebalina kye banyombya kuba baawukana ku bajjajjaffe bw'obadde omenya bye babawadde kuliko woogambidde nti nno ne bagamba nti twagala ettaka ne babawa ettaka. Ninza okuba nga sijjukira bulungi naye nga nina okurefreshinga obwongo bwange mmanye pulezidenti amakanisa oba church zazze oba awo ettaka nina okuggula obwongo jagenda okikoleko research. Sinza kugamba nti tekiri yayinza okubeera nga alina naye nkugambye bano bwe bagenze baasabye eki? Baasabye kubafunira ttaka bwe banaazimba ofiisi. Yes. Lwaki tebazimba ku butaka bwabwe? Baasabye ettaka era ettaka liba bakoze eki? Wenzikaanyiza naye mwami Mubiru awaasooka wali eri nti waliyo obutaka ebika ebitakyalina butaka ebimu tubimanyi birina mu ensonga ziri mu kkooti waliwo enkaayana bino simanyi eki awo gye baalaze sijja kulimba kunze nga bwe mmanyi era ne luno wakyogera ngono nti bannayuganda mukimanyi n'abaganda mukimanye nti nnyini ttaka si yennyini lyo waneeno omutuufu nnyini ttaka saabataka amazima ebyo byagundi naye ekituufu oli yalirina alina obuyinza. Yes, tukimanyi mu Uganda bwe bikola nti bwe ba court system omukulu bwe kaba kasimu ebintu bijja kutereera ge mazima siso akimenyawo ndi munnamawulire ensi yange manyi bwetambula bw'ayagala nti terijja kuvaayo. Ssaabasajja Kabaka ne bw'abeera mu lubi n'agamba nti bannange tukyawulira bingi waliwo be bakettaka ate nga gwe Ssaabataka ekitegeeza toli Ssaabataka ekyo nakkaanya naawe naye nze kyenkyawakanya ndaba nga omuntu ono agenda tutwalira bajjajjaffe n'ekintu kyonna kuba simanyi kuba kiri muttu kimanyibwa nnyini kyo simanyi kirimu munda wa kibookisi kiri eri. Tuddeyo ku Yusufu kuba njagala ekintu kino tukitegeere. Yusufu baganda be bwe bajja yakola atya? Yanoonya ettaka eggimu mu Misiri lye yabakola ki? Yes. Lyabawa. Babeera ne Yusufu babeera ne Falaawo. Abaana ba Yakobo bwe baatuuka mu Misiri ne basangayo Yusufu nga ye Katikkiro yalamula babeera na Yusufu babeera na Falaawo. Falaawo yabawaawa. Bagenda awo Yusufu we yabakola ki? Era we babeera. Kakati Abaganda baali badde bamanya nti wano we bawadde bajjajjaffe katugende mu mwaka gumu tubeere nga tukozeewo ekyaki ekyenjawulo. Naye olw'okuba balimu obukuusakuusa oboolaba nga mu kifo ky'okugaa tugende tukole ne bajjajjaffe baddira ne boolesa kiri kye naggamba ekyobunafu ekyobutamanya ekyobutaba na bukulembeze ne batandika okwekweka eyo ne batandika okutandika okukaabakaaba obuzigo obw'ekirogo.
So olyoke n'ekyabajjajjaffe abataka b'obusolo okugenda ew'omufuzi wa kuno tukinamu buzibu. Sikirinamu buzibu. Era tolabawo buzibu bwonna nti mu maaso ebintu bisobola okukyuka nga bwe tuzze tubiraba. Omukulu nakkaanya ne Ssaabasajja Kabaka nti ebyaffe bijja kuddizibwa biki ne tusigala nga tukya kusika mugwa nakola kikwegayirira nze ekinkakasa nti nno sikirinamu buzibu. Bajjajja baatambudde misana ebintu baabikoze miki tebannabaako ndagaano gye bassaako mukono nti pulezidenti abawadde munteere wano omukono olwakino naki. Tunaamanya tutya gye tutaabadde batusomolerako bitonotono bye baagala tumanye. Okay. Nenga munnamawulire ndowooza ojja kutwala obuvunaanyizibwa naawe oyongere okwenyigiramu. Tugende nga tumaliriza Obuganda Abaganda tulina kukola ki mu kaseera kano. Nziyita mu lulimi olungereza mixed reactions. Oba obukuubagano obuliwo obutakwatagana Akabinja ka Mafia buli omu yeesongamu olune bajjajjaffe bakoze ebintu bwe bityo. Tulina kukola kiki kye tulina okuzzaako. Nalabye abakozi mu Bulange nga bafukamidde abataka baadde bava mu lukiiko lwabwe nga bawoza banange bajjajja ffe mwatusindika eno okujja kuweereza Kabaka ebintu ebyo tetubiriimu. Nabalabye era nalaba waliwo we nali bazzukulu ba Gabunga abamu olwava mu lukiiko bajja kipayopayo okutegeeza Gabunga ogwali gufudde mu Bulange. N'olwekyo mmanyi ekiriwo nti bazzukulu b'abataka abataanyumirwa bigambo byayogerwa bano bambweyo tamukume baalaga obuwulize eri bajjajjaabwe. Nga bwe nkugambye nti ab'omu Bulange baafukamidde nga balaba bajjajjaabwe bava mu Bulange okulaga nti beemenye bo bajjajjaabwe be babasindika okuweereza ani era mu Bulange babadde baweerezaayo Kabaka. Ekyo kyabaddewo. N'olwekyo ekyetaagisa okukola n'abo ababadde batambula ne sitaani kwe kwenaaza batukule badde eri okulokoka. Tusuubira nti ekyetaaga okukola kwe kutuulako awamu ng'abaana b'enda ya Nakalaama twogere ku bisoomoozo ensi by'erina naffe mwe tuli era tumanye tuva tutya wano tugende maaso. Bw'olabanga amawanga nga China, Russia, Buyindi, Take, Bungereza gali mu kwegatta gakole emikago gakolere wamu gasobole okwanguyirwa ensi. Lwaki olowooza nti nno Buganda twetaaga ab'Emmamba babeere e Buwaya, ab'Enkima babeere Bbira, ab'Effumbe babeere e Bakka, ab'Engeye babeere e Busujja? Lwaki tewabeerawo nkola eyanguyiza bajjajjaffe kukola bintu nga bya wamu, batuula wamu ne bakola nga bakozesa amaanyi maki? Amaanyi ag'awamu nga bagagasse nti bwe waba waliwo ekyetaagisa tuyinza okugamba nti kino ebika kye bironze ekyetaagisa mu bakugu be tulinamu muzzukulu wa Gabunga. N'olwekyo muzzukulu wa Gabunga ku lwa ffenna akole kino. Nga bw'olaba nti
Ekereziya eronda kadino, Kereziya eronda bishopu. Ndowooza ekiseera kituuse ebika bya Buganda bitandika okutunuulira ensi gyeraga nga bitunuulirayo n'amagezi Katonda g'abyolesezza, bwe bifunye we bisobola okuteeka ekitebe kyabyo ekyawamu, we basobola okukola secretariat. Olaba East African Federation, ba president wa Uganda, wa Rwanda, wa Burundi, wa Kenya, wa Tanzania, ne balina ate alinga mukama waabwe secretary w'omukago gwa East Africa, si president naye kumpi yalinga coordinator waabwe. Nolwekyo ebikandowooza eryo ly'eddaala lye biteekwa okutunuulira nti ekitebe kyabwe bateekwa okunoonya okuzimba secretariat, bateekemu abantu abo bagenda okutwala ebika mu maaso okuva wano we tuli, kuba ebika bwe bitaakyuse ng'embeera bw'ekyuka bijja kumaliriza nga bisaanyeewo, nga bw'owulira ensolo zino ezaali ez'amaanyi zi dayinaso bwe zaalemwa okutegeera enkyukakyuka y'ensi zaafa nayo. Mukadde wange wenjawukanira naawe, lwaki amaanyi ago aga secretariat lwaki tetugakwata jjajjange Gabunga, omutaka Kayira Gajuule, ebika byonna jjajja Walusimbi, kuba nze nga nze sijja kulimba ku record, ndi ku record sikkaanya na kyabataka kugenda kukima ttaka ewa president. Singa kibaddeyo kiti nga bw'okyogera nti secretariat tusobola bwe tugamba nti twekwatire wamu nga bwe twaba mu mipiira gy'ebika gitugatta naki, ne tugamba nti twagala ekintu kino tubijje mu bazzukulu bennyini. Nze ye ndowooza yange, naye okugenda eno w'omufuzi alina interests, Mafia gwe tukuba Buckingham alina interests, naye ffe interests zaffe ng'abazzukulu bwe tuwulira nti kiki kya kika kikwatagana n'abeffumbe bannange, twagala nga tetunanoonya secretariat abaffe ku butaka ki ekiriyo. Amazima ekyo naawe okimanyi nti ekiri ku butaka ebuwaya kiki ekiriyo nga tetunnatuuka ku secretariat. Kale nnyinza okugamba nti Yusufu teyamanya nti baganda be bamukyawa okutuuka ku ki, ku ddaala eryo, naye era ekyali kyagala okubamuttisa era ekyabaviiramu okumutunda kwali kwerowoozaako nti ndowooza ajja kutwala ebiki, agenda kututwalako ebintu byaffe bye tulina. Naye baatuuka ebintu bye balowooza nti ono agenda bibatwalako ne babirekayo, ne bagenda banoonye eki, emmere gye basangaani. Kakati gw'oyinza okugamba naye bajjajja ndowooza basajja bayagadde kulya buli tebamanyi. Si kulya kyolesa obunafu gye tuli. Golowooza baganda bameka abalina ettaka? Katutandikire ne ku Mengo erina Buganda Land Board. Mengo tewulirangako nti abataka balina obwetaavu bw'ekintu kino. Bwe yawulira kiki kye yakola? Teyawulirako Mengo, tewulirangako. Kwanze nkugamba ekimanyi yakimanya ne kampuni yaabwe gye baakola eyo gye nkugambye Bataka Trust, eyalinga looya waayo yali Attorney General wa Buganda. Kakati omuntu agamba nti simanyi abamukuusa. Ekyo kituufu. Kakati bwe baamanya baakola ki? Baagamba basekalootera bano beetaaga kutta. N'olina baganda naye tetubatta, tubaguze omuki Omuyisimayiri abatwale. Byoyogera ettaka wano mu Buganda
abantu balowoozezza nti lyabwe, tebamanyi nti ettaka lya Mukama alituwa tulibeereko, tulirekera abalikola ki abalijja. Kyova olaba ng'oli alikwata n'alitunda, oli alikwata n'asibako ogundi ebikomera bw'ati lyonna n'alyetooloola, tayagala alundirako nte, tayagala akimawo mazzi, tayagala asalawo olulagala, ebyo byonna ki ebyo kyogamba nti bagenza okutuukaawo nga tewali bajajja bamanyi nti nina muzzukulu wange alina square mayiro, nina muzzukulu wange akola bw'ati. Babaddewo eri ettaka pulezidenti lye yaguze, ttaka lya sensalire eyali alunda ente yaani ya Kabaka, naye babadde balitunda $2 2.5. Ani ng'asobola oddigula? Nga lwaki tetwesonda okulaga omwoyo guli eri ogw'okwagala ebika byaffe kitange? Nkugambye libadde ligula $2 2.5. Era bw'onoogenda mu Amerika, bw'onoogenda e Bungereza, bw'onoogenda e Germany, bw'onoogenda wojja kusangawo Abaganda. Naye gwe kati twala ekyokulabirako obuwuza nti Abaganda abali e Bungereza abalaba omuyindi ng'afuuka prime minister waki wa Bungereza balinayo wadde akasiisira we basobola okuŋŋaanira nga kaabwe. Bayingiramu serefiisi, oli agenda ne yeekuniza n'akwata obusente n'abunyiga nga tebalina na kye bituusa. Kwegamba abantu abalina obujja n'effutwa tebasobola kukulaakulana. Kyekugambye babeeranga dayinaso, kuba oba babeeranga Abamisiri. Bali Falawo Yusufu be yagamba mulete ettaka tubawe emmere, ne bakwata ettaka lyabwe ne baliwa Yusufu babawe eki. Kakati Abaganda bonna ayagala kukeera ku makya oba n'afa, abaana ettaka ne baligabana, ne balitunda ne baliguza abantu abaki. Ate ekyo kisanyusa nnyo Omuganda okulaba nti Muganda we wano tatutteewo, naye omusajja munnaggwanga ze n'akola ki? Era kyova olaba nga Mayiga yawaawadde ng'alaba kyakiva ennyo Abataka okugenda okusemberera Bulange. Waakiri omusajja omulugwala yalize ettaka eryo n'aligula, waakiri omusajja omugudi yalize eryo n'aligula, naye nga Abataka tebatutteewo. N'adduka n'agenda mu State House n'agamba nnyabo tuyambe baleme ggulawo, mugambe pulezidenti bano bafere. Naye nga ayogera omutunuulira. Ebyo naye yabikoze mu kaseera aka ku sipiidi eyo. Ye ssebo akuta oyo omukyala simanya yebaleke wa State House controller amututte Masaka, afudde ye ayagadde okumufuula muganzi we, nga n'okutegeera takyategeera. Abikoze mu kaseera kanene okukano ke twogereramu. Ebyo byakulima nti nembeera mu Amerika ne bankubira ssimu. Ekyo nga munnamawulire ategeera, nange kyonna kiganye. Tosobola kunnimba tuuka. Kugambye akoze buli ekikola ki? Buli ekisoboka akikoze. Paka bajjajja lwe baalinnye ku mutwe gwa Mafia. Yatuuse n'okusituka asobole okulaba ng'alemesa wane. Tebagulaawo, tebafunawo. Waakiri omulala ajja n'akola ki? Bw'ovaawo we baagulidde Abataka, awaddako waali wa musolooza akuma ekyoto gombolola ku lubiri, baatwalawo. Awo wonna wasigadde byali bibanja byaki? Byonna baabitwala. Yagambye kakati abantu bagenda kuva Ebbaale bajje balanye ku Kabaka njagala, oba bagenda kuva ewaagabo nga bajje balanye ku Kabaka njagala. Ye ekyamuteesa ebibumbe by'emizirawo kiki? Lwaki yabutwala ku butaka? Yaligambye gwe ekibanja ekibumbe kino katukitwale tukiteeke Buwaya. Milioni 12. Naye gende Buwaya olabe baaliyo enju eweza milioni 2.
kati ye ebibumbe ekyabimuteesaawo kyali kiki? Lwaki teyabitwala ebbaale? Ekyomutima tokiraba awaawaawo. Ekyakimuteesaawo lwaki teyakitwala ebbaale? Butategeera bujja obwo bw'abaana ba Yakobo obw'abatunzaani muganda waabwe kuba yaloose ekirooto ekigenda obbatwala muki? N'olwekyo bagamba leero sekalootera, leero tunaamutta. Atuula apangapanga n'obusajjasajja eyo katuleme kuddayo. Tetujja kusukka obubaka bw'obusembayo njagala okukatirize ku nsonga eri naye nga tetunatuukawo. Secretariat eno egatta ki ku Baganda? Secretariat nga n'obutaka eri tukyalemereddwa okulaba nga tubukuza tubukulaakulanya oba okussaawo projects zoga nti yes wano embogo weetudde, envubu weetudde, ekinyomo weekitudde, effumbe weeritudde, nga tetunatuuka ku secretariat eno. Naye bwe tutuukawo egenda tugasa ki? Ekizimbe ekitugasa tutya? Anti oteekwa okubuuza nti mu kiseera kino bwe tufaanana bwe tuti nga Abaganda tulina obujja kuba naffe, Baganda tulina ensaalwa kubiyita ebitajjudde bituyiikira, osuubira ebika okubeerawo emyaka 20 mu maaso? Kubyendaba kati ebibuuzo biba bingi bwe babeera nga binaabaawo. Kati bwe biba tebiibeewo nga olwaleero bw'ogenda ebakka ojja kusanga obutaka babulwaniranga abafamire bali mu kulwanagana babugabana bukole ki? Bugwewo. Mu bika byonna ekyo kyekikola ki? Era ebimu ebiweddewo obiraba nga bakugamba bano basenga bajja ne baŋŋamba nze nteekwa okuvawo wano ebintu bya kitaabwe obutaka ne babukola ki? Ono yennyini eyabadde akuba Kerere mu Bulange yakugambye ebyempologoma Nowa Kiyimba abiŋŋamba bulijjo nga Mengo yeesaanyawo obutaka bw'abaaki? Bw'abempologoma. Osuubira ebika okuba nti no mu myaka 20 binaabaawo? Ekibuuzo kikulu era bwe biba tebiibeewo abaaloota nga balaba nti ekitulya kiri na munda mu ffe. Kati tuteekwa okukola ekintu ekinaabeerawo okutuyamba. N'olwekyo tetusobola kukola nga kinoomu. Tuteekewo omukago G7 y'abataka. Mu G7 tukoleremu ebyobwannaggwano. Tufune ekifo, tuteekewo ekizimbe mwe tugenda okuteeka woofiisi z'ebika, tuteekewo ne secretariat, ate awo we tulisinziira ne tuddayo ne tugenda nga tuddamu okufuna obutaka obw'enjawulo wonna we tuliba tubukoze eki? We tuliba tubufunye. Nga bw'olaba nti Yusufu bw'ateeka Baganda be Gesoni gye baava ate ne basobola okudda mu nsi Katonda gye yali yasuubiza bajjajjaabwe, bakitaabwe ne bajjajjaabwe. Tetujja kusukka wano, tujja kubaleetera emiramwa emirala okuba ttooki mu nsonga za Buganda. Ensonga zino nkulu nnyo, twagala buli kika, buli muntu, buli Muganda gy'oli owulirize nnyo osengejja ate era n'ekyokukola bwe kibeera nga kizuuse oba nga kitegeerekese tusitukiremu tukikole. Nsonga za ssimba ze twetaaga okuwa omwagaanya n'obudde bwaffe okuziteeka mu bwongo, okuzifumiitirizaako n'ozikubaganyako ebirowoozo okulaba oba Uganda ey'enkya ne Buganda ey'enkya bwegenda okubeerawo. Tujja kuleeta ne program namutayi kajjukira na kutegeeza Damula eri mu mikono mituufu. Twagitandikako twagala okutegeera ddala ebintu bye tetwagala tugende na kubuguumirira kukyamuukirira. Yes, buli kaseera mbategeeza nti Uganda tulina abagoberezi ba audience eyo enkyamufu eri excited. Mugenda mu biduula, ne mugenda mu show, ne mukola mutya. Batega nti kakati ate bomu yine egenze ku church ne tutasaayo bwongo kugamba nti we critically think. Twe tutasaayo bwongo kubitukwatako. Ebyo kati ababadde mu kwepiica walabye nga ensi balaba obulamu buweddeyo bagenda mu ggulu. Kibagamba bulijjo
nti tuli ebivulu nation eggwanga eri ebivulu buli weekend buli ki ababiteekamu ssente nti bw'olaba eggwanga lye batuusa ku ddaala eryo ery'okubeera mu bivulu ebyo okwepiiki ebyo ebyo bye bisudde abakongo. Ekkongo babba ebyobugagga eby'omu ttaka bo kasaba abayigiriza okubeera mu ndongo. Endongo nevuga okuva ku makya okuzibya obudde. Kakati kyekiri mu Uganda. Kyekiri mu Uganda kubeera mu masinzizo nkitwala bwe baba mu kitoola ne bagenda mu kwepiikya. Ensonga zino tuzoogerako era kyova ndeeta abantu abaawukanira ddala ne twogera ensonga ezo abamu ze mutayagala kuwulira naye ng'ate kigwanidde okusaayo obudde muziwulirize. Z'amaanyi tunyiiza olumu tuba twagala okuprovokinga n'okuzuukusa obwongo bwammwe. Kwaga kati gwe yasasudde emitwalo 2 mmeka jjukira nti oli yamaze dda okukwata ezize genosali musalo already yadde yamuwadde dda ekivulu kyawedde nga newe mutajja yakoze dda ezize olwono ne mulyoka mwesomboola amakya ku makya okuviira ddala ku makya ne mugenda eyo ne mudda mu kwepica nodda ku makya otamidde okoze otya ng'eriyo omwana omukyayina myaka 12 ali mu kukola simu gy'ogenda kukwata. Abaganda bannange tuzuukuke tuve mu atakumira mpeera batukumira ye Katonda kuuma maaso moji program endala kubeera nga zijja ez'ekikula bwe kiti. Uganda y'enkya.